Kadama TV Abawarabu oluusi amaka agasinga oba agamu tegawa abakadaama bintu byebabeera basayiningira okubeera nga babibawa mu contract okunga kwe batadde n'obutabawa mmere. Kati kadaama tulina kadaama wano agamba nti singa kampani zino zitandika okuleeta bakadaama abatalya mmere, akadaama ye bamugye Uganda nga yagamba atalya mmere, ne baboosi bano ne basayininga oba ne bagenda ne bajjayo kadaama n'asayininga nti ono kadaama ye talya mmere oba anywa bunywi mazzi. Katuyize ku mboozi ya kadaama ono kuba agamba ye kimususeeko mu nnyumba ye tebaagala muwa mmere naye ate alina engeri gy'agifunamu. Ya halo nyabo oli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Je alaikum kukadaama. Bannange. Kulukadaama ebintu biri kuno ebisesa n'ebirala bya nnaku ewawula olw'ekinawulidde ekyansesezza ne ngamba Abarabu bannange komedi ziri mu Baarabu bannange Abarabu balina komedi ya Rabbi kati ng'ogwo ogwakaabye olina yanseza muno yakwata tishu n'azimuwa azisimuze shiya ngenda n'enkuwamu oluwi mu butu omwo bannange ojja kunsonyiwa ndikutiizi ate ne nseka naye nga bisesa. Kati n'oli yagamba mbuno waba atamazeeko contract agenda ayite bba. Bannange mugamba wallahi nja kumuyita mumpe essimu muyite. Bannange oli ayagala nnyo okukola naye ng'oyagala akole alina okusula wamu ne maama, alina okusula wamu ne mama ina ruumu ina bannange abaana bannange tulina obuzumu Baarabu ate balina komedi nagwe beera muna komedi mwennyini tobaleka. Mwarabu ayagala tomulekera nkondo oba wakulekera enkondo nagwe mulinye kagere okagere wakola kino nagwe kola kiri wakola kino nagwe kola kino nze byange ono mbyensolo biyingira era abaana kye bayiga mu yonna. Mwarabu tayagala kumulekera nkondo oba okulekera gwe enkondo mubeere kagere bukagere wakanula amaaso nage gajjeyo buli kyakola. Nze wano gukazi gwali gunnyimanga emmere nengamba kale kale ginjime bulungi. Walaba omusaala gwange gutuuse aziga weeks 2 nga omusaala gwange guli kumpi okutuuka ng'emmere azinsibako tagimpa. Nengamba kale waliwo ekiseera kijja kutuuka natandika wano okukola ebintu gwe Allah amange olwasooka nagenda nakeera kumakya nenkola emirimu zange ne ziggwa oka bannange nanfumba emmere ne bagirya natamba ku mmere nengamba kyogamba kati ssente nze nina okulya. Wali yali anjima ng'anyomba kampuni naye eyandeeta eno erina ebizibu nyombesa omusajja oli alinga eyankaka okujja eno naye nga kwali kwagala kwange. Kati olwasooka namugamba nti nno gwe nnyabo genda eri ku ofiisi genda ogambe nti njagala omukozi atalya kijja kuba kiwedde nti nze njagala omukozi atalya emmere n'ataagala ssente bakuwe bajja okuweeyo genda ku ofiisi bajja okuwa omukozi ataagala okulya emmere ataagala okukola ki ataagala ssente. Nenjogera kye nendooza nti nno ategedde n'omanya Omwarabu bannange tebawulira
wakiri wakukoona engaato nagwe mukooni aya olwaddako nze nenkola ki nensirika najima emmere nensirika nagamba omukazi ono nkole ntya nkole ntya omukazi ono nakwata biskwiti ez'abaana nenzija nazo muno n'amaazi balowooza nti nno nja kukeera nkola emirimu banyimye emmere oba omukazi watu nasize enjala anyimye emmere ate ali eri akuba eno bukengere mbuno ngende nagamba kale nja kujja bannange olunaku yakuba nengamba musiru gwe nkodomali gwe ogeze ojje muno kiganza kijja okulya wano bamanyi fulufiga ze zifaayo kankuwulire nze olaba nze nekyawa n'okwogezaganya n'abannange abo mbusimanyi bakadamba bannange baneiba twava nabo wamu eyo nalaba nga tebalina n'amagezi gye bampa kati nze mpuliriza wano bannange nsaba nnyo katonda akusaasire beerawo ebyaddala nze kati ebibeera kuno bebimpe omusomo byensoma nenjiga kino nakiri wano ekyali kinzita ekyavaako nga juzi omusajja asindikira ebintu baagala nnyo mbakolere omusajja nga taagala nve wano taagalirako ddala nkole ki bannange mwalabu omanyi ekiwuka kino kibayita nkoodo ekibeera ku nte mwalabu nga akwekuute taagala omuveeko wegamba atleast akutta n'ofa ne bakuzeeyo mulambo naye nga tokoze eki tomuvuddeko katono omanyi wano wetuyombamu katono ngambagamba mupe passport nze sijja kisobola mugende eri ku office obawo omukozi ajja kukisobola nze kisobola ekyo muleka imbeera mukambwe bizibu mwelabu komedi gyakuteekako nagge muteekeko kijja kuba kiwedde kati wano bantya bakimanyi oyo fire tebandeetako mizannyo wezibeera mirimu bandeke ekole emirimu ebeera kereere ajja zikuusa aya wuuyo tulina okuserengeta nabo ku kereere ekigwa kya kereere nga bandeka kuulinga nabo nga nange mbaleka bakuulinga nga tukola ebigenda mu maaso nange ekyo ekinyuma ataagala okujja ku kyeyo tajja kumanya ebizibu biri mu nsi yale bambi ebirala bikwasa ennaku ebirala binyiiza naye mwe omuwalabu si muntu mwangu wadde n'akamu muwalabu taagala kumwemoolerako taagala kumulekereza koogezaako okumulekera n'ogamba mbuno era n'otitti kwegamba singa akulaba ng'oli mutittizi oba owedde ebya sente juzi nayomba neteekamu n'olulumi lwange bannange oba yabiwuliranga ebirala yammanyi amanyi okuyomba nenga nemugamba omusajja ono ali mukumanyira wadde nja kumukuba embatteke nenga neteke gyesobola okumukuba naye okuva ku olwo nkulukadaama omukazi namusomesa kati alina ssomo amanyi wangi waba tampadde emmere emirimu tusikola gava mu kulya gava mu kulya kati omukazi namuwa ssomo namukola ekintu ekyo zaali mirundi ebiri ogwasooka tekitegeera alowooza nti nno ndi ku muzannyo era olwaddako nalwo nakolawo entyo nze manyi ebyenkola mulinda n'akola ebibye n'atulugunya kati nze wenzijjayo ekyange ate ekimutwala wala najja muno nensirika nengamba nkole kaki
koleka pulaani ki? Nagenda nensolozza bisikuiti eyali aw'abaana n'ate era nenzija naye muno. Olwasooka nagira lunaku lumu, olwaddako nenyenda nenkola, olwaddako neebaka muno nnaku 2 kati wenafuluma okugenda eri mu kabuyonjo nampita n'asama, namugamba gwe yasama bulungi, namugira wenti 10 nemugamba gwe yasama bulungi, genda eri ku ofiisi bakuwa omukozi atalya, nze ndya emmere.